Katikkiro w'obusinga bwa Rwenzururu Tembo Katisimbire n'abakungu abalala 6 okuli Masika Gertrude, Mate Joseph, Byakumba Zakeri, Benge Hania Hamada ne Mbitso Josephat basomeddwa emisango 40 gye bagambibwa okuzza mu kita abantu ekyali e Kasese nga mu gino kwe kuli ogw'okulya mu nsi yaabwe olukwe, ettemu, obubbi, ebikolwa eby'obutujju n'emirala mingi. Abakwate bano bagambibwa nti bakola obujagalalo obw'enjawulo mu bitundu by'e Kasese ne Kabarole mwe balumbira poliisi ne batta n'okwokya abasirikale ssaako n'okubba emmundu n'ebintu ebirala bingi, ng'era bano n'abalala bangi bazuulibwa n'ebissi omwali obwambe, ebijambiya n'embazzi ze bakozesa mu kulumya abasirikale n'abajaasi. Bano baakwegatta ku musinga Charles Wesley Mumbere n'abakungu abalala abasindikibwa ku alimanda ekirinnya okuddamu okulabikako mu kkooti y'ejjinja ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi guno. Ssenyonga Beka Mulinde, KTV Amalindirire.